The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, kwetwogera kati nga president w'abantu, president w'Abannayuganda omulungi eyalondewa Bannayuganda, Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso ate n'okukola ebyalema abalala era n'okukola ebyafaayo. Bannayuganda bamuwadde essuubi, Bannayuganda bamuwadde ekyokuddamu, Bannayuganda bamwongedde vibe era president waffe waali kati naye awulirira ddala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze maaso n'okukola ebyo byennyini Mwami Museveni ebyamulema okukola. Agenze maaso n'okwongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe okulaba nga Uganda ekyuka, omuwanda waffe ekyuka, okulaba nga etutwalira ddala mu maaso. Tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected president of Uganda, byatugamba ne bye tuwulira bye byetunuulidde era tujja bifunamu ebirungi. Tuyanza nnyo pulezidenti w'eggwanga atakutya bwentya. Weebale balumbagana ate n'obagamba ekituufu nga bwe kirina otambula. Amusiza nnyo mwenna pulezidenti tumugweyinne bannanga kabudda kojja bannange gyendi bannange mbeerayo njagala buli atuusa sharing video mutaginge bannammwe bonna bali ku TikTok. Omanyi TikTok kati bannanga ba TikTok naye kasita tulinayo amagye nayo kirungi nnyo okubeera nga tulinayo amagye. Mutaasa Faizo muganda wange salaamu alaikum warahmatullah. Dennis nkulengedde buli atuusa sharing video tubeere nga tutambula eddakiika zigenda kubeera na mu 5 mutwalumbuye nkulengeddeko awo Diana nkulengeddeko awo bannange mwenna ababadde ne president Soroti mbalamusizza mwenna mukulikeeyo wa muganda waffe Kabakko mukulikeeyo ddala. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natwalumbuye nkulamusizza naye bannange nga temwetuumayo kokko nsimanya bagundi wa kojjo mugezi bannange nze nabakola ki oba lwakuba sirabika nabakola ki bannange sirabayoko oba yesi yeyita Nansubuga wa kojjo mugezi oba ani Burenda wasimu bannange nze nabakola ki bannange kiki bannyinazi Jime kyebalya naawe nkulengeddeko bannange mbeerayo. Okusooka mbalamusizza nnyo mwenna mwebale nnyo gye mutuusaako engalo, mwebale kwagala struggle, mwebale kuwagira struggle, mwebale ddala gyonna. Kojja mpozi nga ogambye nti ndina haki yo ya gwe totandika bana bagamba nonya haki ey'okubiri naye haki ey'okubiri abaagala mwenna musindike application naye application olina okubeera ng'obeera mu vicinity z'awantu bana tetukyateekamu bakyala ssente mpozi bw'obanga oli ready okweteekamu ssente naye ffe kati mbuteeke mu haki ssente bannange ebyo si byangu kati mpozi oteekwa okubeera bw'oba oyagala okwewangulira kojja omugezi ofuuke haki ey'okubiri olina okubeera ng'olina emyaka 3 okuva ku myaka 3 okudda waggulu oba okitegeera. Bw'obanga oli eyo olina okweteekamu ssente n'ogamba nti ojja wano. Bw'obeera ng'owangaalira wano mu Europe, America, Canada temutawaana. Oba okitegeera. America, Canada kubanga nze bannange ennyonyi sigyagala. Naye neweeyo katuveeyo. Bannange mukulikeeyo muganda waffe Kabakko. Mwebale kuwagira muganda waffe Kabakko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda bange mwenna abawangaalira mu United Kingdom. United Kingdom mba ntegeeza England, mba ntegeeza Scotland, mba ntegeeza Wales, mba ntegeeza Northern Ireland, mba ntegeeza ne wano mu Republic ya Ireland. Nga mu iziti musanvu, yes nga musanvu tugenda kubeera ne King Saha. Nga musanvu tugenda kubeera ne King Saha
mukimanyi saha agenda kutukuba emiziki eja revolution nga musanvu London mu Royal Agency tugenda kubeera ne King Saha gwe wena atanagula tiketi yo mwe wena abava France abava Holland abava wawa mwena mujje kigenda kuba kisufu nnyo wokitegeera mugenda kwewangulira mugenda kubeera nga mukola ki so nga musanvu December tugenda kubeera mu Royal Agency London kale muli mutya mwenna banaye sharing video mukimanyi nze ngimbeera akaseera katono nnyo mu sharing video Facebook eno bagikwatamu bannange mumanyi abantu Facebook bagikwatamu abantu tebakyakola ki Natu sindika application bo qualifying big up kojja olwawo okujja ku live sebo kita munange sirwawo na bannaye tulina emirimu gye tukwasaganya emulimu gye tukwasaganya miyitirivu bannange kasita muyina abantu ku TikTok kati mujja complaininga bannaye twakola emirimu twakola abantu mwenna kati mumanye ekyokukola abantu mwena mumanye ekyokukola mulekerawo okwesiga radio mulekerawo okwesiga zi TV za Museveni mukimanyi kyonna kwamo kitegeera mumanyi nti essimu bannange mugulewo mu following abantu abategerekeka ku TikTok following ayo omuntu ategerekeka ku Facebook following omuntu ategerekeka muve mu group temwogerera mu politics tukya approachinga tutya bannange bannayuganda abasinga ate naddala ffe abaaliko nga tutegeera nga Museveni azze mbuyinza bwe tubalaba kati nga mudda mu bannayuganda mugamba Museveni era agenda kubba emmwanyi bannange tudde emabega ne tugamba what is going on mmwe Muwanga Kivumbi twavayo ne tubagamba nti Muwanga Kivumbi alimba mwalabe Muwanga Kivumbi bwe yabakubye zaake ebikonde yasirise ndowooza up until now yakoze statement njagala kubabuuza mmwe Muwanga Kivumbi yakoze statement ever since zaake bwe bamukuba njagala kubabuuza mmwe munzire mwana so baganda bange mwenna okuva cooperative bank bwe yagwa okuva cooperative unions bwe zaagwa Museveni yatwala dda emmwanyi mwabalime emmwanyi njagala okubagamba nze ndi musajja banziika mu Masaka emmwanyi ezo bazijjangako akakuta ako nga tukamanyi nti kyekigimusa naye bwe nadde Uganda nendabanga bino babalimbye Mayegoya abadde promotinga project ya Museveni ya emmwanyi terimbwa Mayegoyo gwe mulaba abadde promoting emmwanyi project ya Museveni ya emmwanyi terimba nga abalimba edda ffe bajjajjaffe baalimanga emmwanyi edda mmwe mujjukire mu abali mu myaka 45 plus mujjukire nga emmwanyi tebakugabira nsigo emmwanyi tebakugabira ndokwa naye kati bino Museveni bwe yadda n'abareducinga mwena emmwanyi ne batandika obbaluma simanyi obbawe endokwa ne batandika obbawe ensigo ne batandika obbawe ebigimusa nze nzijukira egundi awo walingawo bw'ova mu gundi awo bw'ova e Kaddugala awo waliwo olusaalu n'ogenda awo bw'oba ogenda e Masaka waliwo awo ku kkono waliwo ekyuma ky'emmwanyi ekyabeeranga awo bajjajjaffe nga bagenda awo nga bafuna ebigimusa akakuta k'emmwanyi ng'okabiwa ku kitooke ke kafuuka ekigimusa Hama kitegeera naye ne bwe naddayo Uganda nenda bange emmwanyi muzitaddeko ebigimusa ne ngamba what is going on bwe naddayo Uganda nenda bange emmwanyi baba wabuwi nsigo ne ngamba mmwe muli kuki emmwanyi tebabagabe edda bajjajja baffe nge Uganda tebayina nsigo gye bakuwa neegi hama kitegeera kakati bino bye bazzeeko ne babalimba mbu UCDA ani yagiteekawo Museveni yagiteekawo kati Museveni bwe bakeera ku makya ne bakugamba nti gundi oyo muntu ali corrupt oggalawo kampani oba ye gwogoba kati bino byonna bye baakoze byonna bonna basazeewo babadde bababuzaabuza
Mukitegera zaake njagala okukugamba mwanyina ze Shamimu Malende, you don't need to go and act in that parliament. Bajja kuba babatte eyo parliament eyo tetwabasindikayo kugendayo ku actingirayo, twabasindikirayo ebintu bye bibalemerera mukomewo mu constituency. Era bannange mu abagenda okulonda kamu 2026 ababaka ba parliament be mugenda okulonda musooke mu signing memorandum of understanding. Kama kitegeera bannange tubadde tubuzibwa bannange ola alongo tubadde twebuuza ani ali ku opposition abo bona babesije batufera bamawo batufera tubadde ne bamuwanga Kivumbi nga batufera basegona nga batufera basalirwa yebe twamuleta ye n'atuddukako kantuntu mu mujjukire. Kama kitegeera bannange. So baganda bange mwenna bagenda okulonda kamu 2026 member of parliament musoka kukola naye mu memorandum of understanding. Sikugenda eri mu kiyumba kya Museveni bannange ekiyumba kamba buulire ffe bwe tugenda mu buyinza tugenda kukyabolishinga kyonna. Mwalabye omusajja yakubye zaake ebikonde ng'alinga omuwendule oyo omusajja wa SFC mubadde mukimanyi zaake sijja kusalira musango naye ate Samuel somehow muganda wange muto wange nkusaba ebintu we bigananga komawo mu constituency. That very same day bali bakwagala mwala basenyonyi bwe yatta kubigere. Kama kitegera senyonyi bwe yatta kubigere mwalaba senyonyi bali bagala kumukuba bali bagala kuba zaake bali bagala kuba nani n'omuntu omulala bali bagala kumukuba babakube babatte. Ate Uganda baba kukuba eyo parliament eyo gye mulaba bagigatta ne state house ye Nakasero abasirikale ndowooza mwabalaba bava Nakasero ne bayingira we bati wu ne bayingira munda. Kakati mwenna muli mu kubinuka mu parliament eyo tubagamba mukomewo mu constituency. Singa kino ekintu kye mwakigambye bannange mwenna abadde supportinga biiru eyo ne mugamba bannange ffe byammwe tubibakwasizza buli biiru ebalemerera mujje mugikwasa abalonzi ne mudde eri ne muge bajja kuba kuba emiggo mugibuuze Nambooze baamukuba emiggo ndowooza buli lwagi muzanya n'abo abasajja naye kino kyatuyambye kubanga kyazo okusizza mwe bannayuganda twalaba nabagamba Muwanga Kivumbi bwe yajjaawo Kavule ng'agamba mu Museveni yankubira essimu mbusi Muwanga Kivumbi toyina namba ya Museveni oyagala kutulimba nti toyina namba ya Museveni kati bakubye muganda wo bakubye member of parliament wo tonnabaako na statement gy'okola n'emu n'eyeddagala osirise bwe bzi muleme kutufuula bagezi tuli bagezi muleme kutufuula bagezi tuli bagezi. Mukitegera mwenna mulabye president Kyagulanyi Robert Ssentamu atambudde yabadde Kamuli yabadde Abimu abadde Soroti abo ba Muwanga Kivumbi simanya basegona simanya bani tewali n'omu bannange kyenjagala okubabuuza lwaki bana abakulembeze tebatambula na president lwaki tebatambula naye mukitegera. So kati abasajja bano we tubatuusizza mutegeere ate bino bye bagamba mwe muddeyo ne muddeyo waliwo message etambula nti bannayuganda muganya okuzuukuka bannayuganda bazuukufu gwali yeekubya yakambu bannayuganda tebazuukukanga bannayuganda bazuukuka era nze kyonsiba ngamba nze kyovola basidda wano ne ngamba bannange mugende mutegeeze bamama bammwe mwenna abalaba video zaffe mwano ne bw'oba ondaba ng'olidde iramu mu bedset oyina maama we Uganda gw'oweereza ssente message eyo giweereze maama wo mugambe maama next gundi bwe ngenda njagala message eno ombuulire how far you mwe naddala abaana abali mu buyumba mwe abaana abali mu biyumba mulaba nnyo video zaffe bw'oba ondaba ng'oli mu kiyumba wano njagala weekoonere ka emoji just kona kalaavu kokka bw'obo message zino muziwulira message zino muziraba ku TikTok message zino muziraba everywhere gamba maama wo bw'omuweereza ssente mugambe maama
kino ABCD kubanga nkakasa message zino ba mama bamwe zabatuukako era gwaddeyo n'agamba mbu tulina okukunga abantu bannange mulabye ekyabadde abimu imagine abimu ekkalamojja abo abantu abo bakunze bakunge abantu abo bali ku social media bajja wano ne babalimba era oyo Bobi Wine bamumagidde ku social media era oyo Bobi Wine njagala kubabuuza abantu be abimu be mwalabe bonna okay bwe baba tebagundi kale kera ku machamu mwe ba Mayega mmwe Mayega kati abadde gundi Cape Town olwalero byembaga nesinga mulabe ebifaananyi Mayega tawezeza n'abantu 30 uyali wana ebungereza bwajjene mu diaspora yekweka bwekwesi hamu kitegera bwajjeno mu diaspora Mayega yekweka bwekwesi kati mwete muddeyo ne mulimba abantu mu bannayuganda bakyaganya okusituka tewali munnayuganda atamanyi nti Museveni ayina okuvaako ekyo tekiriiwo nze bbanga lyemaze ku social media tewali munnayuganda atamanyi bana abajja mu diaspora ne beekubya yakano bawulira mbu bawagira Museveni abo baba bagala ssente ate Museveni abawagiza bamuwagira 98% bamwagalako ssente tewali muntu asobola kuyirawo Museveni mubiri era abo bonna n'abasirikale be mulaba abo bumulaba mbakangako mulaba badduka buddusi Museveni abasirikale ate kati kino kirala njagala kukibagamba abo abasirikale be mulaba abo be baleeta abo aba SF sawa 2 3 4 mubalaba nga bavandimwe majority abantu abali mu abaana abali mu gundi mu security gundi bannayuganda bawulira ebintu byaffe bino bye tuwogera abantu abawulira messages zaffe zino bannayuganda abaana abali mu UPDF abaana abali mu prison abaana abali mu police bana ba UPDF bano bwe mulabo buvandimwe buno bwe baleeta babuleeta wano ku media okubatiisa nenze mbakakasa kati temuddeyo ne mwekubya yaka mbu tulina okukunga abantu era tulina okugaye era bannayuganda tebannasituka bannayuganda bastadinga embeera olwaleero mulabye ekibadde Soroti Bobi Wine bagezaako okumuyiseeyo mu nsiko naye ne mu nsiko asangayo abantu abo mwe abakunga muleme kudda wano ku spreadinga message mbwate Bobi Wine mbwate bannayuganda tebannakola ki ffe bannayuganda tulina ekintu kye tubala ate kino njagala kukibagamba Uganda Museveni agenda kujibwako tagenda kujibwako na Uganda yonna mbu abantu bagenda kweyiwa ku street la because ekyo Museveni kyabadde ayagala abantu beyiwe ku street abaslaughtering abantu abagenda okujjako Museveni twamulyanga kikajjo namujinga mumumanyi bwali mu muntu namujinga mumumanyi bwali ekikajjo mugenda keera ku machammwe abali mu abayina simu ogende nga simu yowe wagitadde bakugambe nti Museveni bamukutte okukwate ne simu yo gikasuka erimu abawagira Museveni mukwata amasimu mugakasuke ku kisenge olabe message obezze ku TikTok obezze ku WhatsApp obezze ku Facebook nti Museveni is no longer the president of Uganda Museveni has been arrested Muhoozi has been arrested all of them have been arrested mubalabe nga babakutte bwe bati obundooya mwebuuze n'okwebuuza what is going on nze mbagambye Hamukitegera mbagambi mugenda kera ku macha mulaba amasimu gamwago mwebuuze n'okwebuuza abantu abamu mutandika okudduka nga mwebuuza ne gimulaga abantu abamu mutandika n'okwebuuza gye muyita okudduka nga mwebuuza mwe bamayega mwe mugenda kulaba nga n'abo abasirikale babadduseeko time mugisha muntu kye yayogera gwewe nawe n'atakimanyi gwewe nawe n'atakimanyi wali okeddeko ku macha n'okera ku macha n'omanya n'obuuza ku Bobi Wine oli gwe wali omanya afuuwe essada n'ebiviiri ndi kati yakuŋŋaanya abantu mugisha muntu yakugamba time so baganda bange a message of change etambula baganda bange message of change wonna woli wokutte tota wonna woli wokutte tota hamukitegera so nga maliriza president ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu nkusaba nesse kusaba
togeza n'ogenda ku kaleediyo k'amayega. Sebo pulezidenti wange nkusaba, togeza n'ogenda ku kaleediyo k'amayega. Aba abasajja tumaze batuusa ku kisenge ky'ova olaba kati nga bakweyisa. Tumaze kubatuusa ku kisenge. Hamukitegeera. Tumaze kubatuusa ku kisenge. Munnindeko katono. Sikikoze eki sikirabye. Madde nyina kyenjagala sikirabye. Naye sijja kusukkawo awo bannange mbabuuzizzaako katono nnyo. Mwenna mbaagala nnyo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.